Emisinde gino egy'omulundi ogusooka giteekeddwa n'ekigendererwa eky'okusonda ssente okuyamba ku baana abalenzi n'abawala abatalina mwasirizi mu bitundu bya Busoga. Okutongoza empaka zino kubadde ku Speak Court Sejjinja nga kutandise na kutunda tiketi ng'omukolo gw'okutongoza empaka zino gukoleddwa akulira ekibiina kya Lions Club Jinja, Alfred Omala. Thank you very much. Please come on, buy the tickets. Emisinde gino egitumiddwa Boy and Girl Children 2016 gyakuwawo nga 17 omwezi ogujja ogwa August ng'abaddusi bakudduka kilomita 17 okwetoola ekibuga Jinja. So twabanga buli gwenda kwekolamu omulimu ife beena Abasoga tubenga alina ne kyalina asobola okutoola twabanga tuwerayo ku abaana abo fees basasulira fees twabagulira ebitabo. Ate okuvaako e Makerere akulira ebyemizannyo mu municipality y'e Nansana Kenneth Obonyo asabye amasomero okutwala ebyemizannyo ng'ekikulu. Bino abyogedde ku ssomero lya Makerere Secondary School abayizi bwe babadde bavuganya mu mizannyo omuli omupiira ogw'ebigere n'okubaka. Bannange abaana tuleme kubalemera ku bitabo byokka babeera ku bitabo kuva ku Mande paka ku Mande tekiba kirungi tubatwaleko ku bisaawe bazanye ku netball bazanye ku sports endala era nga muwulira nti Ministry of Education and Sports. Ennyumba ya Cobbs be bawangudde empaka z'omwaka guno nga baweereddwa ekikopo n'ekimeme w'embuzi.